buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti noti 9 221. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Anyaziwa mzachi ne Rasbag representing Nasana Municipal Ghetto Team Sabawandi Sate acting chairperson. Singo bukulu mwana International Youth Day nizo kubanga telina gweyambi in recognition obanga tetuyamba ng'abavubuka mu especially mu Uganda lwansonga ziringanganya. Esooka yo ya mugaso ki bagita recognition day unaku lwakulaga nti abavubuka we bali oba abangi oba bali kumulamwa bwe n'ekiki kyetulazeewo nti abavubuka we bali abakola ki bali kumulamwa ki tewali ayina subiri abavubuka kiza no recognition for abavubuka. Secondly, tukita employment opportunities emikise tuga nti abavubuka bayina emikise amine emirimu bakola gwe wotunya platform y'omuvubuka gw'ogamba tujaganye naye olunaku lwe lw'omuvubuka ayinawo ki tayina nga neze tuyita empowerment projects ne bwatandikayo ka project ke ng'omuvubuka naga ngenda kutegeka omwoleso gwa ghetto ngenda wandikira polisi ngenda wandika kuli basobola nga ojira olindako because of ensonga bose bazebeewa we can say kiriza ne emikise ejo gyennyini ekitirawo omuvubuka emirimu we can say tekina kizimuyambyemu meaning that I mean international youth day tetuyambirwa nsonga n'emikisa gyali baddewo egy'omuvubuka tekina kigikoze empowerment project amaanyi ge yeeteereddewo okutegeka ekintu gye si nakyo talina kyakifunyemu still kwe tusobola kungamba mbu tujaganye olunaku luyise international youth day nga tulina kye tuyita national approach. National approach is enkireese nti ati gavumenti yaffe tuba tujaganye olunaku luno tukutte tutya abavubuka bana abavubuka okugeza mu skilling how are they employment nga tuyigayo bayimiridde batya national cake bayimiridde batya leadership structure bayimiridde batya kye tuyise value of these youths tetuba valuinze mu community tetuvaluinze their resources and efforts bataddewo tetuvaluinze opportunities nga onogamba tutandikewo for instance kati ng'ekyagudde mu Lusanja ojja kugenda okituyanga emirimu gyali badde gy'abavubuka musinga twakuteekateeka kyetula scrap and iron management amu kyebayita iron and plastic management amu kyebayita scrap egyo emirimu gy'abavubuka naye ani ateekerateekera abavubuka nti bano bakola mirimu bwe giri kwani wenaabuza statistics nti abavubuka bali bameka abakola emirimu gino abakola emirimu giri abali mu sekta tewali meaning that olunaku terutuyambi gye naye lwansonga tetulina ssuubi lya muvubuka gwe tujaganya naye kufuna mulimu kusanyuka lunaku lwe netugambye ensonga ey'okubiri tetulina ensonga etujaganya lunaku lwa nsonga abavubuka betujaganya tebalina mirimu mwana emirimu wadde tegiriiwo nti gigiriwa neggwe omuyambi etya okumanya nti yeye resource tetuyita mindset change omuyambyeko otya okubeera ku another level okwekulaakulanya n'ekisembayo oba ekisinga obukulu mu byonna gavumenti yaleeta olunaku lwe bayita kye bayita youth livelihood program okujja abavubuka mu mbeera embi oba okwekulaakulanya neze njagala ombuli statistics z'abavubuka bano abaakava mu bwavu ziri zitya zero kyakubiri omuvubuka atandikira ku myaka emeka akoma ku emeka youth livelihood simanyi program sente z'abavubuka zikoma ku myaka nawudde za 27 nti ne programu z'oleeta ez'abavubuka zikyatagalatagala zikyayuuga ongamba oli amucelebrating olunaku lw'abavubuka so tusobola celebrating addunyumirwa mu especially ffe ab'omugeta emirimu kawaani effort yonna no value hope tewali ssuubi ligenda likendera buli lunaku twetaaga bwetaazi kutula kufumintiriza naku kizo tulina celebrating oba musiraamu osobola celebrating olunaku lwo olwa Idi oba mukatuliki olunaku lwo gyeruli n'ekisinga obukulu tulina celebrating lwa birthday olunaku lwe wazaalibwa naye olunaku lw'abavubuka bwe tetulina nnyo mulamu era tetulina kyetuyambye otherwise tulina birawo bubeezi having lived it munsi waliwo kye bayita mindset change ekintu kyogera nnyo nnyo nze era gwe mwana gwensinga otutambuza mu community mindset change oba perception change endaba y'ebintu oba endowooza y'ebintu kituufu gavumenti onyambye otya nza okuteekateeka okubeera omuntu ow'enjawulo gavumenti twali tusoma kye tuyita black curriculum twasomesa patriotism wano mu ghetto wo kye tuyita the black oba the national curriculum tutandikire ku bisomebwa tunaaba tugaye gavumenti okunyamba sokoti ezitekewo skilling projects
tusikiringa abaana bano eyo project number 1 eri mu black oba national curriculum twali tusoma patriotism zetuyita aspects of patriotism kati kyobuuza oba kyetwagala okumanya bagita responsibility scale ye government o Mr. State biki byolina okukola sooka otereze curriculum yaffe bw'onootereza curriculum yaffe ogenda kuba oyambye omuvubuka curriculum eno egenda tuyamba tusoma ki era lwaki era tusomerera ki tusoma Uganda tuzimba Uganda tutegeera Uganda that's one engeri mu government gye tuyambye ekyokubiri kye tuyise empowerment projects government gwe mufo ky'okundeetera ssente mu mpaka kadde ka PDM gwe kwata nze zijja kugamba nti nze nkola ngatto n'abavubuka bano 7 mpaka akakadde ako ogenda okangulyeyo matiri akola ebintu bwe gamba nti ngenda lunda nkoko akakadde kampeemu enkoko bwe gamba nti ndi muyimbi akakadde kankoleremu studio nti nze mpa empowerment projects totompa empowering funds and costs ti government nawe projects z'oleeta ddamu ozirowooze nga tonnampa ssente zino simanyi nazikwata simanyi nkwata yayo zemanyi keera kuba katiba lwaki projects zino tuddemu tuteeketeeke projects zino eziyamba abavubuka n'ekirala ekisembeyo government yeyinza otuyamba ffe ng'abantu ba twetaaga kyeyita community recognition kyogeddeko wali nti gwe Mr. Government osobola nti abavubuka bali percentage nene abavubuka bye basinga then obakoleddewo ki recognition yetya gye ŋŋambye kiriza abavubuka bategeke ebintu byabwe baba bataddewo okusinga okusimanya abo bawoyowoyo kiriza kye bayita community outreaching oba community intervention jangu otuuke mu bavubuka omanye challenges omanye added advantages ebalina okugeza ghetto structure balina ebizibu ebibasumbuwa ate balina ne advantages ebalina okugeza mu ghetto wali abantu abasoma that's added advantage jangu ogikozese mu ghetto everyone is skilled and talented that's added advantage jangu ogikozese meaning that government emphasize on what we call community intervention or community outreaching alongside empowerment projects so si empowering funds mbu parish development model singa abadde parish empowerment model nga togenda kumpa ssente zo zisizaagala zekyusaamu mu structure yaffe tuddeyo mu skilling oskillinga omwana omuterewo projects zalina okukola oba yazikola ate gwe ng'ozisponsoringa omuterewo kyebayita value addition nga ne bwembajja nkireeta wali ne kikola ekisinga obukulu government kwata mu gisista system oba economic system naye ng'etandikira mu education tumanye ekyokusoma ekyokukola lwaki era tulagawa